Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga era ekigenda okwekebakeba eddimu ery'okubala abantu okutandika n'olwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 10 ekya Uganda Bureau of Statistics Bubosi mu bufunze balambuludde ku bimu ku bibuuzo ebigenda okubuuzibwa abantu ng'omulimu gw'okubala gugenda mu maaso nga Dr. Vincent Ssennono omu ku baggumbi balo bw'annyonnyola. Ebimu ku bibuuzo tugenda okubabuuzibwa ge mannyago, emyaka, osulawa, obeerawa, okolerawa n'ebimu ku bintu by'olina. Ebibuuzo ebikwatagana ku kyalo tugenda kumanya mulimu essomero, mulimu eddwaliro, mulimu oluguudo lwa koolaasi. Dr. Ssennono alungamiza nti okubuuza abantu by'obugagga byabwe tekigenderamu kwagala kubagerekera musolo nga n'okwogera emyaka emituufu kiyamba gavumenti okumanya omuwendo gw'abantu oguli mu kitundu ekyo n'emyaka gyabwe okusobola okubateekerateekera nga yeesigama ku myaka. Singa oba owadde omuwendo omukyamu, for example nogamba omwana wange wa myaka 5 nenga wa myaka 2, kitegeeza baba bagenda okuwa obuyambi bwonna obukwatagana ku baana abo. Obuyambi obuba butono okusinga bwe bwandikoze eki bwe bwandibadde. Abantu era bakubuuzibwa ne ku ngeri enteekateeka za gavumenti ezijja abantu mu bwavu ezize zikwatibwamu okukakasa obanga ddala bannansi baziganyulwamu. Abantu era bakubuuzibwa ne ku bikozesebwa awaka omuli engeri gye bafunamu amazzi agakozesebwa, amasannyalaze, kika kya leediyo ne ttivi ze balina, saako ekika ky'ennyumba mwe basula ne kalonda omulala agwa mu kkowe eryo. Abantu abasinga balowooza nti bw'obuuza nti olina ttivi bagenda kuggyako muki omusolo, bwe babuuza nti olina emmotoka bagenda kuggyako omusolo, naye nga ekigendererwa kwe kuyamba abantu okumanya bwe tuba twagala gavumenti eyagala okuweereza obubaka obukwatagana ku bintu eby'enjawulo ekozese tv, ekozese radio. So bw'oba onoogenda ku bukedde okuwaayo message yo ogamba nti abantu bwe bati be bawuliriza ki tv. Era ne twongerako n'ebibuuzo, osula otya, ennyumba gy'osulamu ya mabaati, ya tiles, ya ssubi. Abantu era bakubuuzibwa ebikwata ku kyalo kyabwe okugeza ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza, engeri gye bayisibwamu ng'enkuba etonnye n'ebirala ebinaayamba gavumenti okumanya obwetaavu obuli mu kitundu ekyo. Bw'eba ng'ekwatagana n'amazzi amayonjo, bantu bameka abatalina amazzi mayonjo? Dr. Ssennono alaajanidde bannayuganda okubeera abeerufu nga baddamu ebibuuzo bino era nga amawulire gonna ge bagenda okuwaayo agenda kubeera gakyama nga mpawo agenda kugalaalaasa. Nti emyaka egyo omuntu gw'ogenda ogibuulira tagenda gibuulira muli muntu nti oli wa myaka bwe giti. Olunaku olw'enkya tugenda kulaga ebintu abagenda okubala bye bagenda okubeera nabyo okwewala gakyala kimpadde agayinza okugenda mu maka gaffe nga geefudde agabala abantu kumbe ganyaguluzi. Robina Nantale yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.